maaso Omunnyo Ku Makya akadde kano ate tuba tugenda mu mpapula ez'amawulire zifulumira wano mu ggwanga erya Uganda zonna zituba tufunyeewo zetugenda nazo naye nga katono nnyo bannaffe aba MTN bagenda mu maaso kujjukiza gwe na kasitoma ali eyo ng'oli ku mukutu ogwa MTN bagamba nti okuweereza n'okufuna ensimbi mu nkola eya mobile money ebisale byasalibwako okuva nga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano ne wetwogerera osobola okusindikira omuzadde osobola okusindikira abantu bonna ensimbi ng'okozesa ebisale kati bisaliddwako amangu era nga ate ofunirawo obubonero bumanyiddwa nga MTN thank you points. Ezo point bw'ozikuŋŋaanya osobola ozigulamu ebintu osobola okuzigulamu airtime oba okuzifunamu data n'osigala nga osobola okutambulira ku mutimbagano ogw'enjawulo. Ye kampuni y'ebyempuliziganya eya MTN egamba nti everywhere you go ate nga baluŋŋamizibwa ekitongole era eky'ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission. Awo wennyini tugenda okulaba empapula zetulina olwaliro Daily Monitor gwe tulinawo leero omutwe omukulu gwataddeko agambye nti amasomero amanene gatandise okulondobwamu abaana bagenda okubanga bayingiza mu siniya esooka amasomero aga siniya naye ng'enkola bagikola online. Bano tebalinze selection ebeera official ya gavumenti kati batunudde mu nkala ne bagamba nti kakati gwe wayita bulungi bataddeko platforms osobola okuba nga osaba ekifo naye bagambye mbegendereze eyinza okubeera scam ey'abantu akakundi akali awo akagala obbajjamu ensimbi. Ekifaananyi kiriko wano kya namukadde wuno bamuyita Sophia Charity Ayat congratulatinga oba akulisa muzzukulu we Tete Achan Adiang Bekachogwon Nwa District ku weekend eno yafunye obubonero buna obubonero buna okuva mu Al Shaddai Primary School Acholi sub-region oyaba yakoze nnyo mu district region iyo nabo banga guwasinzeemu kituufu asanidde okubeera nga ayozayozebwa ekyana mukadde ne muzukulu we ne muzukulu yono ndowooza ali mu green wano jjajja omulaba nga asanyuse nnyo Acholi region best performer mu bibuuzo ebyakaggwa ate aliko n'obulemu. Ku mugongo gwokubiri ndabako wano igulire erigamba nti omusajja sibuuyo yatemyetemye muganda we ente bano yavudde ku ente erima balina yamugamba nti yalina okuba nga agijjayo agimutwale ente yali ya kitaabwe kakatono bwe yagaana okugijjayo yali tandye nga yagenda okuba nga agikozesa kati n'atagimuweereza bafunawo olutalo luyombo tonotono okukkakkana nga amutemye embazzi bwe yamala okumutema embazzi nayetwala ku poliisi naga nti mumaze mugende mukebere mu nnyumba wali musse era bukijja okukeberayo nga ali mu kitaba kya musaayi ne batwala n'embazzi gye yakozesa okuba nga amutta. Amasomero gano baba bagambye nti mwegendereza amasomero gaagano top school select S1 students online naye nga mwegendereze nnyo anti kyegambye bo tebannaba kugikkaanyaako ekyalimu ebirumira wali jukira nti luli bakuŋŋaaniranga mu kifo kimu then amasomero bakuulira amasomero ne balondamu awo bakola ki bagenda okutwala mu senior esooka naye ku mulundi guno olw'ekirwadde kya COVID-19 tekijja kusoboka oba oli awo. Omwezi wuuno yafudde oluvannyuma lw'okufuna alizaati eza P7 waawo ono Pakwach ate no naye yasingayo yafuna obubonero 6 bamwita Elvis Rwathomio bambi kitalo nnyo yafa mysteriously kulwalira akabanga katono nnyo. Yes, Ministry yino Kyaddaaki yavuddeyo neyewozaako kugula eryafulumya ejjo mu Daily Monitor ery'okukwata vaccine 2,000 oba eddagala erigema ne baliwa Ham oba Hamisi Kiggundu ne bagamba nti olw'okuba yawaayo akasente obukadde 530 ensonga yamwesiza eddagala Ministry egambye nti baakikola olw'okubanga mbu mu Kampala abantu balina okuba nga vaccine z'e Kampala baali babaggalidde olw'omuggalo ate ng'ono mugagga asobola okuleeta abantu bano n'abatawo n'enteekateeka tekibaayi nga tekiriimu muzinzi nedda
bafuneyo ekirala ekyekwaso kyebagambye bano bagamba nti eddi tubadde nga tuzikola n'abantu bwe batyo balinga abagamba nti eddagala lyabaddewo nga tewali bakola ki abo bagambye nti Kampala yalina doses 5,600 ne bazikwatako ezimu ne baziweereza Wakiso kubanga bwe twagenda mu muggalo bwe abantu baali tebasobola kujja mu Kampala ate nga abasinga mu Kampala mbu baavanga Wakiso kati mbono hamu ye olw'okubanga mugagga yali asobola okufuna abantu bano n'abatransporting obbajja gy'abajje n'abaleeta ku kisifo kye n'abagema waliwo nteekateeka andi bano beebuuza nti n'omulala bw'anaavaayo n'agamba nange nina abange ku malwaliro agali mu Kampala nga tugambe Kisenyi Health Center 3 n'amalala zikiswa yo tewaliyo bantu beetaaga okugemebwa mu kiseera kino tugambe nti okugema genda mu maaso bulungi mu bitundu ebyo kiganye bataliyo abaagala okubagema abantu baganye okukkiriza embeera eno eganye emayi ne byona mukwano gwaffe leero wakanisa naye kiganye abantu okukikkiriza enteekateeka lwaki mwawa hamu kubanga kyajja coincidence nti yali yakamala okutwalayo ensimbi 503 ne mugenda mu maaso kati kizibu nnyo kakasa munnayuganda nti teyagulangula sizo ezo ze mwamuwa olw'obukadde 503 kubanga ganye tebakikola n'awalala bwe babaddeyo noko bawa URA bawa abantu ab'enjawulo ne babakolako ne beegemerera yukabuka naye kino kitagaddemukko ema kiganye obubaka bwewadde ogezezzaako okukola damage control naye tunagamba ki abakugu bavuddeyo ne bakakasa nti ebintu ebyakubibwa abantu babagema olunaana gamba olunaana n'omusobyo gaali mazzi Dr. Warren Namara akulira State House Health Monitoring Unit agambye nti batwala baaki zino mu seramu ya Buyindi gye bakolera vaccine oyo AstraZeneca ne bagamba nti ffe tetwabaweezo era ebyakuba bannayuganda tebyaliko nga ezo vials mwazijja walala tezaava eno era nga anti yo ekivuddemu seramu yegamba ezo baaki tetuzirina tetwaziweerezaako Uganda nakyo kyebuuza kubanga mbune product label zennyini zaali falsified tezaalizo zennyini ezaali zisindikiddwa naye agambye mbu temweralikira abaakubwa amazzi ago si ga bulabe gaali mazzi buzzi oba gaali ga taapu oba gaali ga mwala kakati ate awo bakyagenda mu maaso okukyekebejja oba yali siwegi tetumanyi Dr. akyali still at large tebannamukwata eri ayinza ovvayo kati naga nti ze bankuva mulimu abaafa kati omuntu yafa wano agenda awabire gavumenti bamuyirire wano kubanga buno bwali bwajjavu bwa gavumenti vials okuva mu cold chain netuuka mu mikono mikyamu awo gavumenti erina okuba nga erira abantu abo bwekakasa ddala abakugema baali abo kubanga bano bagenda mu facilities private entities nga bagema abantu oba kati nga wa abakozi ne bagamba tuzze kubagema kuliko badokita kuliko bannansi naye nga ebintu byakuba abantu bagambye mazzi na bukyafu owabira gavumenti kubanga enkolagana bwe banga yali wakati wa private entities anti n'abantu ababulijjo abeefuula abasawo baali basawo kubanga gavumenti basawo abaregulating ba gavumenti kubanga gavumenti erina ekitongole ekiregulating abasawo ekya Medical and Dental Practitioners Council ako kakiiko anti kati awo gavumenti erina okubanga ekiyingira bano bayingira batya ne babeera nka oba babakkiriza okubanga bakola emirimu gino professionally ne bagenda maaso tebanaga nti babakkiriza bageme abantu babakkiriza okubanga bagema abantu teri ddwaliro ligema mu gavumenti oba mu private entity nga gavumenti terimanyiiko era baba babakkiriza ne babawa olukusa mugende mugema abantu okiraba kati awo ndowooza bwetudde kati awo waliwo kalakuna akaliwo awo nti gavumenti yakirimu teyakirimu okitegeera kuba waliwo omuntu okwefuula omusawo oba kale nga musawo wa gavumenti ye n'asalawo nti agenda afere okitegeera tonenya gavumenti kubanga olina okuvunaana omusawo yennyini but they are private players naye nga regulating ba gavumenti
n'ekitongole kyennyini just regulator nga si teyali ku mandate ya government okugenda okugema kati tolina bwonenya government kakati n'okumanya n'omusawo yennyini oyo facility yennyini kubanga mwalimu ndowooza neza KCCA bw'ogenda mu Kiswa Health Center ya KCCA ya government naye baasangayoko obuzibu bwe butyo bw'abantu bano ne basangayo jjukira n'abakyala bali bawandise nga bajjako abantu sente n'ekirungi nti obujulizi bwe buli mu nsonga eno simanyi oba poliisi teetaaga na kunoonyereza nnyo kiryawo kubanga batugamba nti negundi kadi ziri vaccination certificates weeziri okitegeera n'abantu bennyini abagemebwa amanyi agakoze ekiri ne notebook gye baali bawandiika yali exercise book anti kyekyo naye nayo weeri kakati awo kyangu okumanya abantu buli omu gye bakugemera n'otandikirawo eyafa era the certificate weeri ejja okukonfaminga nti ono bamugemera wano kakati awo kizibu okwawula kati awo olina okuprovinga nti okufa kw'omuntu nawe proof naye erina okuba nga weeri nti okufa kwe kwava ku kumugema oba waliwo ate ensonga endala nani nakyo kyetaaga proof yakyo kijja kujja luvannyuma banaamala ekijja luvannyuma naye tusooke tumanye bano bo batandikirawo obucupa buno babugjawo bw'eddagala ekisooka okitegeera kana kirungi bakwatako nansi bannansi bebakwata abo ababiri ne dokita no gwe bakyanoonya kale batandike ku bannansi abo ajja kuba abatuusa ku dokita ne sosi yennyini oyinza okusanga racket nene oyinza okusanga egenda munda ekwatiramu n'abakungu bennyini ate abali mu oyinza okwekanga bino ebibokisi ebiterekebwamu eddagala ng'ate byali byaki bya gavumenti okirowoozeza cold chain eyo nga yali kati okitegeeza nti abeera waawa aba wa munda anyway Dr. Namara ajja tuyambako ndowooza ekyo okubanga akiggusa kati wano ebitongole bingi NDA erina okuyingiramu CID erina okuyingiramu kati eno Health Monitoring Unit mweri ne ministry yennyini okubanga paka okutuukira ddala ku logical conclusion ey'ekintu kino banamala eggulero erino gavumenti ya Japan neyakuno bali mu kaweefube okunoonya sekitoleko yatolose mu village kati ali wala ali wala kati kyetaagisa nnyo okunoonya omwami ono muna yagenda ku bintu bira omala gayingira ggwanga lyabanno nga tugize yagenda kale kukiikirira ggwanga lya yagenda kuliftinga kuzitula obuzito n'atuuka eri oba oliwo n'afuna ekirowoozo n'akyusa akomewo kyetaagisa okuteekawo eryanya eryo nti tunoonyese kati akomewo agende mu butongole akomewo asooka amaliriza ekyamutwala akomewo mu butongole yasoose nambuuza bwanaamala Julius yasoose yaziguddemu ku luno abalala badde nga bagenda n'abula bwatyo Minisita Hamson Obua naye asitukiddemu baba no wano abagenze timu yino era bagamba nti why Uganda is sending more officials than athletes to Tokyo nayo mboozi ndala kisitudde minisita mulamba kuleeta omuntu omu agende abadde bakugenda kale nembo agenda kufeffetta sekitoleko bamukoleki bamukomyewe Uganda sekitoleko byonna ebyogerwa kati ali mu ttano enzibwe nnyo walabye emboozi ng'ewuwe omukyala bamugoba mu nyumba kibi nnyo kibi owuliddeko kiwe bakutegeezeza nti sekitoleko yadde asuulira kikomando ng'atraininga powerlifting eyo kati omuntu agenda okukiikirira eggwanga okitegeera naye abadde atraininga nga ne gavumenti temanyi gyatrainingira asuulira bikomando atuuse eri oba oli awo alabyewo opportunity tubeere fair yakoze ensobi naye tubeere fair judgment tume kubanga tumusalira omusango naye ndowooza era sports world eya Uganda ndowooza otuuka otya okubeera credited ku tiimu y'eggwanga nga nekyo badde trainingira gavumenti yadde temanyi okitegedde abadde asulawa kooki we yadde ayogera wali yagambye nti omuvubuka yabadde alya bikomando wuno ne mukyala we bamugoba mu nju gavumenti omuntu gwe bacredit ogenda ku tiimu ya Olympics nenga gavumenti temanyi nti ayina n'ebizibu ewaka temuyambyeko nakubaako waka omukyala kati olwedde ayinza okuba ali bweru kakati nedda ekyo nakyo ogenda omutima gugubeera wange oli
tocho ositula buzito mbositula ki wetise bendera y'eggwanga nga mukyala wo n'omwana bamugoba mu nju ewaka nze mbadde manyi nti bw'oba ogenda batula mu family yo kubanga bagenze almost omwezi mulamba training yennyini omwezi mulamba ino kubanga ewaka oleseewo ki kati tulina kubagamba bagambye nti agenze bakiplotiki bagenze bawaniridde bendera naye nga bwe badde eno ewaka temafuddeeko Hamson Obwa kati bw'avaayo neyekangabiriza nti okwekangabiriza emutwale special ye kupangisa bupangisa ennyonyi egende mutwale simanyi oba kyennyini kyekimu naye nga ekimu ku bimutwala kunoonya sekitoleko akomewo e Uganda okwo kwekangabiriza naye dda si yasoose jjukira bano bennyini Dokasi Nzikulu bwe yagendanga okulipresentinga eggwanga erya Uganda n'ennyumba gye baamuwa baagala gimuggyako kati olengera nti abantu baffe ba stars naye nabo naye jjukira ne training ennyini engato zaddukiranga namu yennyini nga tebamuyamba yebadde enkola bulijjo nga ba athletes baffe abawano atuuka ku level ey'okukiikirira eggwanga ensi ye nga nejja training le tebamanyi oba mwekanga bwekanzi nti ekiseera kituuse ekyokugenda mu Olympics oba kugenda mu Commonwealth oba games ki ne bapiikinga awo omuntu nga tebamanyi ne gyaki gyabadde trainingira gyadde akafita Uganda Cranes ebadde ng'egenda okusamba omupiira bwakomawo lindako bwakomawo ne tumwaniriza ate ku ki ng'omuzira oleese omudaali tubeere feya Uganda Cranes ebadde ng'egenda naye nga n'ensimbi zennyini ezigitwala situkoleko mukola ki bwe musinkana wakiri mwongerayo bongezi kikulimba muyambako okweyongerayo kati ali mu kwokya werodingi kati yali mu kuzimba zibenzi kati agenda atandikirawo obulamu bannange nedda anyhow kale ensonga za sekitoleko Julius yagenze kutikirira abakungu 56 ku bakungu 56 abagenda basinga n'abazannyi abakungu basinga abazannyi abakikiridde eggwanga kati balina kapaddiye mu buli omu azizinga n'ey'omuzannyi kakati ndowooza eyo eye opener Mr. Hamson Obua minisita muleme kugira bugizi kwekangabiriza nga waliwo ekizeewo kimanya batekukuberawo koki batekukuberawo omusawo batekukuberawo ki nti ne bwabeera omukala abeerako abantu bangi naye abakungu 56 ekibinja ekigenze eky'abantu 56 abazanyi baliko 9 bali 19 yes ekyo kiba kinene budget eno ogiraba 5.3 billion 5.3 billion on Olympics 5.3 billion naye nga tebasobodde abatulaba kati bawe ekifaananyi ekya 5.3 billion mujjukira ensimbi eza handshake zaali ez'omusango zaali 6 billion ojjukira nga basa kuninga ba Jennifer Musisimba ali bonna bakomyewo ensimbi naye bano twogera ku 5.3 billion kumpi ze 6 billion kati ze tusaasanyiza ku bakungu bano abagenzi abakungu 56 nga abazanyi bali 19 bokka anyway tuli ku national good naye ndowooza egenda kubeera eye opener eri bannaffe betuja ba stars baffe okuleka nti babayambako naye ndowooza emizannyo gyo otunulira abasajja abasambira ttiimu z'eggwanga bwe batuukako olwaleero n'enjala ebattira mu nnyumba naye nga they were heroes ez'eggwanga batwala eggwanga njala kyogerako ndowooza kyetujja okwogerako mugundi bwe twali tulinayo kadde mu maaso awo tindakubona wamala lwaki abantu talent Uganda omanyi nti yemu ku nsi ezirina talenti ffe twandibadde emidaali gino tugikukumba nga tugikomya wano ewaffe nejjukira kati kyetwogerako ono yatuuse okujja okubeera credited ku national team egenda mu Olympics nga tebamanyi na gyakolaki gyasula kale kasooka tulengera obubaka bwa muzeeyi Wilson Tamale katono nnyo bwe tulya twongere kutunulira ku nsonga eno katono nnyo katukomewo ekikwatagana ku attention